Jjajja w'abaana mukulu Mukeresa Kizito. Ssebo weebala ekibuuzo ky'obuuzizza ssebo. Kakati obuuzizza Ebijja singa biba bya njawulo, ekijjaffe singa tukikolako bali nga tebakikozeeko. Kakati Ebijja tuyinza okuba n'ebyenjawulo, naye nze oba ggwe nvunaanyizibwa ku kiggya ku ebyo ebigere bye nninyeemu oba bye nvuddemu. Ebijja bwe bibeera wamu kuba tetwakuŋŋaanyanga bijja. Eddaalo lyabanga limu, emyezi 4 bwe liweranga ekyo kisenguka. Oba waliwo awe afudde Lumonde ono wa myezi 2 oli 4, tuli oli atuuse 4, kino ekijja ekirala ekitannaweza 4 tetukiryamu Lumonde. Jjajja ono ow'ekikata, jjajja ow'ekika ekituta bw'aba tannakula tetumulya oyo. Kakati nti abaana nvunaanyizibwa ku bigere. Ogambye nti jjajja bw'abanga yaziikibwa eno ng'ate taata yaziikibwa eri, tekisoboka. Ku luli kale tugenda kisembezaako, naye kwe twogere ku biri ebiseera ebiyise. Ku biseera biri ebiyise nga tosobola kukuŋŋaanya bijja. Jjajja afe amale emyaka naye taata atuuka okufa, munnange ekijja emyezi 4 kwe kwabya olumbe lwakyo, era emyezi 4 kwe kusengula omuntu oyo, kwe kusaanyaawo ensonga eyo. Kakati nga kizibu okukuŋŋaanya ebijja. Naye kakati singa mu kiseera kino mba njagala kuzzaawo nnono eyo, taata ali eno n'oli ali eri, nze ndi mwana nga ngenda nkikola ku taata wange kijja Lumonde bwe mba nina obusobozi. Naye kati si kyangu kusimba malagala ku bikata bakuba n'emiggo, naye gambye nti waliwo enkola endala bw'ojja ku ssomero ogimanyi, kati ggwe ogimanyi era twagikola. Naye kirungi n'abalala okumanya bw'oba ng'obabuulizza. Nja kgenda ku taata, ŋŋende ku jjajja, jjajja bw'aba yabula nga simanyi na gy'ali, ka ŋŋende ku taata kubanga gali gonna amaanyi ge ssaalaba gaba gasembedde ku taata wange ono. Ne taata buli lwavaamu omukka aba azze mu kitundu kiri kye tuyita ekya jjajja oba eky'ebijja, kuba buli afa ne bw'aba muganda wo ekijja afuuse kijja muli. Kakati ate ekijja temumanyi kukizza mu bujja bwammwe, ekijja mu bujjajjaffe, ekijja temumanyi kukizza bujja, nti ekipya oba ekitukuvu temumanyi kukizza ate mu butukuvu. Kyagamba nti obutukuvu, nti ate awatukuvu w'awatukuvu, obutukuvu mu butukuvu, ti ono azzeeyo ku kijja. Tusobola okumujja obuyinza obwo ne tubujja mu ffe, ne tubuzza mu ffe, ne tubwejja mw'oli ne bujja mu ffe. Tubwejja mw'oli, tubujja mw'oli, amaanyi ge yeebakidde ne gajja mu ffe. Kati ye n'aba nga takyalina kye yeebakidde mu ye. Okategeeraako? Kati mukulu Kizito tetuguluba na bijja, nti ate bino ebyeno ate ebyeri bajja kukubira mu bijja ebirala. Fa ku kijja ekikyo ku bigere bya kitaawo nga luli bwe twagenda ku bigere bya jjajjaffe Nsubuga ye taatawo, ebyo bye bigere bye tutunuulira. Ebigere biri nti ate tulinayo jjajja eweegundi, tulinayo ebijja by'abali biri biveeko, naye bali baganda bo nabo bajja kutunuulira ebigere ebirala. Era giri emizimu nze tegisobola kujja kunnumba, kubanga nze nakikola. Gano amaanyi gaba galaga nti nze sirina ali mu ttaka atanvunaana. Biri ebijja nabyo bijja kuluma, era asobola okujja mugamba nti ensi yayonooneka, tonteeka mu ntalo za kukolako bijja Lumonde bampita omulogo. Genda nga mbayita nga mbagamba ne mukadde waffe oyo tetwamukolako mukolo, nga nabo bakola omukolo gwe, baba bamubyaddeko amalagala ga Lumonde, basobola okumpita ng'owooluganda mu taata waabwe omulala ne tukolera wamu omukolo. Tekirina bubi bwakyo.
oba ntegeerekese ku byengezaako okunnyonnyola ku nsonga eno. Kale ssebo kyekijja lumonde kyobadde obuuza nti ate ebijja ebirala biri bireke tunuulire ebigere by'ovuddemu. Taata bw'aba waali jjajja yafa agenda okola ensonga ku jjajjaawo. Ensonga eyo teyabangako nti buli omu agikola lulwe, twakolanga ensonga eyo abasobodde okubaawo kubanga abantu nga tubayita. Kati abatazze tebatunenya ffe nga tukola ensonga, era ensonga ng'ewummula naye buli muntu yayaayaananga. Anti omulambo bwe bugagga kyekiramba omufu ebyenfuna ebituvunaanyizibwako, ebyenfuna, omufu ebyenfuna, buli omu adduka okujja okugabana ku byenfuna. Omukisa guzziddwa bujja, guziikuddwa gye gwabadde guziikiddwa. Abaganda baalina ennono, Abanyolo baalina ennono, Abakedi baalina ennono, Abasoga baalina ennono. Twalina ennono ezo nga zitugatta kuba ekyo si ky'Abaganda bokka. Twegattira awamu. Ekijja nga kyatuuse, ekijja lumonde, ani ateegomba kugabana ku byanfuna omufu? Soogera byakulya bafu nnyama nfuna bulungi, awuliriza owooluganda. Ensonga eno abagikoze bagifunyeemu ekitangaala era bo basanyufu baga nti Katonda nga wali wakweka amagezi. Ebijja byabwe bikyaliyo bisimeetinge kubanga ensi tennatereera. Okola ekyo ne bakkubira enduulu ne bagaana okukubwa emiggo, naye enkola weeri kubategedde ekitundu ekyo ne kibata. Kati bali abatannaba kutegeera nga bwe tukyali mu kuzzaawo amabanja, bijja kubabanja, naye amabanja bwe ganaggwa, obwakabaka bwa Katonda nga buyimiridde, ebijja tebigenda kuddamu kubanja bantu kubanga abantu bajja kutegeera beekuŋŋaanye 4-5 bagende bakole omukolo, amaseminti bagamenye bagajje ne mu lusuku kuba mu nsuku tetuteekamu njazi za seminti. Basimbeko lumonde oba bakole omukolo guli omulala ogutuuza bajjajja baabwe okukkalira amaanyi agabadde gabanja, ekyo kiwone. Emizimu gibabanja kugitegeera. Mubasiime bye baakola kubanga mmwe bazzukulu abali mu bigere, bawummule badde mu bumu obulamu obw'omuwumbo. Era njagala mutegeere bulungi abooluganda, ffe bwe tukwatagana eno tetugoba bajjajjaabo kuba abamu kibaluma. Tetugoba bajjajja, naye tulina ekyama ky'obumu. Nnyinza okugoba bajjajjaabo nga mbagobera mu bumu nga bwe baatugoberanga mu kiraasi. Ssaawa za bureeki ziweddeko tubadde tusaasaanya mu kisaawe ne batugobera mu kakiraasi akatono bwe kati. Olabe bwe tuvuddeyo gye tubadde tusaasaanya emyoyo ne tudda mu bumu mu kiraasi emu. Kye nagambye nti buli munwe gwa ttooke abajjajja guba muzimu, naye bwe tuwaata eminwe gy'amatooke ne tusiba omuwumbo ne tunyiga. Kati njagala oŋŋambe nti ono nnamba g'oli lubowa, baba bumu. Ogwo omuwumbo gwe tuyita Katonda. Naye ne nkugamba gw'osobola okuba nga watuula, kye tuyita nti gw'oyatulira. Oyo yatuula mwe yaddira, oyatulira, oyo yatuula mu muwanga. Kati nze kye kitundu kye nnina, naye ng'ate nze ng'omuntu bw'omuzimu ndi mukasa. Kati kye kitundu kye nkongojja. Naawe ojja kubeera ng'oli lubowa, kyekyambalo ky'otuddemu era nsobola nti oyo lubowa. Ensonga ya lubowa yazze n'aŋŋamba tonnagikolako. Kakati lubowa bw'aba ayagala okundagira oba musoke ajjira mu muwanga. Nsobola omugamba nti lubowa mu bwamuwanga, kiwanuka mu bwamuwanga. Nga nnina obwamuwanga kati n'enkulaakulanya obwakiwanuka bwange, obwamusoke bwange, bonna ne baaka mu nze nga mukasa ayaka muwanga, ayaka musoka, ayaka lubowa, ejjembe lyaka, omulongo wange, byonna byaka, ate byonna bikolera mu buki? Mu bumu, mu muwumbo. Kyekyamaffe kye tulina. Kakati oyinza okunvunaana nti abasajja abo nagenda nina endagiriro nnyingi, nalina amaloboozi mangi, abasajja abo ebintu byange byakkakkana. Walina amaloboozi mangi naye nga mafu. Kati okubeera n'ebintu katoole, ebintu ebingi nga tebikuggusa, n'okubeera n'ekkubo ettono, lye bagaa nti ekkubo erigenda ewa Katonda ttono, naye abantu batunuulira kkubo lya nsi eddene. Kati okubeera n'ettono nga likuggusa n'okubeera n'eddene nga terikuggusa, obeera naki?
kategeerekeka ako obeera naki kambeere nettono nga linanzigusa naati ke kakatonda katono kakatonda naye kalimu omuki omulamwa ke kafuga ebinene era ke kafuuka ekinene. Kakati bwe tunyiga omuwumbo tuba tugassa emyoyo mu bumu. Bwe gamba nti ndaga omunwa ogugwo oba tokyaguggyamu muguli bali bumu. Amaloboozi amangi agabadde gakutuma endeku, omwenge, olusozi, ebyoto, ate embuzi, ate siba, ate kiri, ate essabo lya gundi, essabo lya gundi, ekibbo gundi, ekyoto gundi. Munnange oyo jjejjerebu aba akendedde. Jjejjerebu, jjejjerebu, jjejjerebu maama, jjejjerebu, jjejjerebu, jjejjerebu taata. Ekiro naloose nga ndi ne mwannyinaze, nagenze okusisimuka nga ndi nebbirabwa. Jjejjerebu, jjejjerebu oyo ow'okuloota kino n'oloota kiri n'oloota kiri nga temuli mulamwa, tebikuggusa, tebiriimu bumu, oyo aba aweddewo. Kale ategedde ensonga eyo. Yeeyo mukadde wange ey'Ebijja mukulu Kizito, tutunuulira ebigere bye tusembeddemu. Ne baganda bo mu mayumba amalala nga mwayawula Ebijja, leka batunuulire ebigere. Ekijja bwe tuba kimu nti abaana bano abakulu mu bigere omwo baba basaale nnyo ku mukolo ogwo, kyokka olw'okuba ekika tebakituulamu wamu nga n'ekijja tutuulamu kimu mwe batuziika, n'abalala tubaawo ku nsonga eyo nti n'obugagga buba bwa kika, nti oyo mugagga wa kika ki, nti wa kika kya Ngabi nga mugagga. Kati olabye nti obugagga bwa kika. N'omuyise ow'ekika akyama, n'omuntu wa bulijjo nga si wa mu kika omwo akyama. Mmwe ate ekika mwakituulamu mwekka. Singa tugamba nti Engabi, mwenna abazaalibwa Engabi mujje, kika ki ekitajja wange kye sizaalangako, nzadde mu Mmamba, nzadde mu Musu, nzadde mu Ngeri. Kati singa tugamba nti mwenna abaazaalibwa Engabi mujje, Bangabi bokka be bajja, ti mwenna abaazaalibwa Engabi mujje. Kakati nno weewuunye nti ate n'ab'Engabi bayinza obutajja. Ate oli wa Ngabi wazaalibwa Ngabi? Singa nga nti abaazaalibwa Engabi n'abaatondwa Engabi, awo mwenna musobola okujja. Kale nno ebintu bino kutegeera na kumanya. Ssebo bwe mba nnyanukudde onooba ombuulira. Kale ssebo, wabaddewo mukwano gwange ambuuzizzaako mu inbox nyongere okumunnyonnyola ku luyimba olw'Ekijja Lumonde. Kale munnyonnyodde ate nammwe ne njagala mbannyonnyoleko wano. Nsimaasima bbali kansimule Ekijja Lumonde, nsimaasima bbali kansimule Ekijja Lumonde. Omunene gwa taata kansimule Ekijja Lumonde, guddako gwa maama kansimule Ekijja Lumonde, obutono bw'abaana kansimule Ekijja Lumonde, abatakkuta mmere kansimule Ekijja Lumonde. Ekijja kye kikata. Jjajja tuzze tumulaba nga ye nannyini kika y'atuta, era jjajja tujja ku nsi. Taata ng'omwoyo oba kitaffe atuleeta mu nsi gye tujja. Obwa jjajja buba bulezi bwe butulera. Kakati bwe tugamba nti nsima, okusima mulimu okusimula gwe mubadde mwatereka wansi, ate okusima mulimu okusiima bye yakola. Nagambye ekikata kya Lumonde abapya, bajjajjaffe omufu baamuziikanga ne bamutemako ekikata kya Lumonde ge tuyita amalaalo, ne bamubyalako amalagala. Kakati bwe bamuteekako amalagala, twagala endagiriro eyo ekomewo. Omufu ono abale mu Lumonde. Ngambye aba akyayaayaana, abamu ng'obulamu bakyabwagala tebamatidde. Abadde aweerezebwa abantu abamwetooloola, ayagala abanone agende nabo, amaze okulaala nti oyo yalaala. Amalaalo amaanyi ago oluusi nga galwana okunona abalala.
kakati azaala omulalu yamumanya. Lumonde alimu obwa kinene obw'empingu kinene mu bwa Lubowa. Lumonde alimu obwa kinene obw'empingu obusiba oba obuta mu bw'empingu ya Lubowa. Olabye Lubowa bwali omuzibu naye bwaddayo mu bwa kinene. Kakati nga bamuteekako lumonde ono si lwa bubi. Lumonde ono agira amuzibidde awo okumala emyezi 4. Ono abale mu lumonde, abalibwe mu lumu lumonde, mu lumu olutulera munda bwe bw'omwoyo. Kakati tumuteekako amalagala okumala emyezi giba 4. Lumonde oyo n'akula. Ne tuyita abaana b'ennyumba baba bava mu bigere ebyo, abooluganda, abako n'ab'emikwano bekikwatako. Ono yalina ebirungi bye yakola. Yalina obugagga, yalina omukisa, yalina ettaala. Omufu bw'ataabanga nnyo waalinnya ab'ennyumba nga bamala, naye ow'erinnya nga bayaayaana ekika kiggwayo. N'abalala be yazaala, naffe yatuzaala yadde tetuli ba kika kino, omukazi ono naffe yatuzaala eri erere, ng'era bakkirizibwa bajja. Ng'era kati bwe muyita abantu ku kyalo munnange baga nti kugabana, kugabana byanfuna, omufu, ebyenfuna, ekifugi, ge maanyi agafuga. Amaanyi agafuga kye kifugi era kye kitooke kwe tufugika omwana, kubanga bw'olya n'obeera omulamu. Amaanyi ag'omwoyo ge gakulembera, ge makulembeze, gano ge mafuzi. Kakati bye byenfuna, effumbiro, bufu, bifugi. Naye amaanyi gano gazuukira ne gabeera malamu mu busirifu bwe tuyita obufu, naye nga bulamu mu bw'omwoyo. Kye nagambye nti kufa naye abeera mulamu mu bw'omwoyo. Nti ali mu Katonda bakugamba nti ne bw'olifa toliba mufu, so n'omulamu ne bw'oliba omulamu olibeera mulamu mu bulamu. Naye abantu bangi balamu nga bali mu bulamu obw'obufu. N'osanga ne bemulowooza nti baafa nga balamu okusinga mmwe, kubanga bo baafiira mu Katonda, bali mu bulamu obutaggwaawo. Naye gwe alowooza nti oli mulamu wano ng'ate buli obulamu tobulina, oli munnaganga wa ndwadde na kubonaabona, oli mufu. Kakati emyezi 4 tuyita abantu tugende tusime lumonde, tusoggole lumonde. Okusima kusiima mirimu gye yakola, okusoggola kulamusa mirimu gye yakola, okuziikula lumonde oyo mu kikata kwezikulula mu bufu, kuba tubadde tuzikiridde kati twezikulula. Amaanyi galeme kufulumya baana n'abantu kugenda kubaziikuza malaalo nti baagala kulya nnyama, kubanga temwalya jjajjammwe mu bulamu, nti alidde entebenkero, nti awummule atebenkere mirembe mu malaalo. Kati entebenkero temwagirya, temwalya ntebe y'abajjajjammwe ng'obukulu buva mu nnyumba yammwe bugenda, oba bwo bwafa baabuziika, temwasobola kubuzuukiza, temwasobola kumuziikula kumuzuukiza. Mwaziikula jjajjammwe n'adda mu bulamu mu mmwe. Emizimu gikaaba, temwagitikkula mirimo. Abantu abaakolerera ensi yaabwe ne beebaka ne mutasiima, ani akoowolokoka nga tasiimiddwa? Osigala n'obukoowu kubanga tebakusiimye. Omwoyo bagutikkula na kugusiima. Gw'omubiri ogutikkulako ekidomola ky'amazzi ne guwewuka, naye omwoyo bagutikkula na kugusiima. Kyetuva tuddayo ne tusiima jjajjaffe mu bubonero bwe nagambye, tusiima emirimu gye wakola, ne tusima lumonde, ne tukwata enkumbi ne tusoggola, ne tugamba tulamusa emirimu gye wakola, era twezikulula mu buzikirire bwe tubadde twazikirira, kubanga tubadde tuzikiridde nga twamuziika, kati twezikulula. Ne tugenda tulya lumonde waffe n'ekinyeebwa ekyansanyuse, oba n'akati k'akabaala okuzzaawo entikko yaffe, obuyinza bwaffe budde waggulu, oba okuddamu okusanyukira awamu n'abadde yagenda.
kakati oluyimba luli lwenjagala okunogaanya mu lutegeere. Nsimaasima bbali, nsiima bbali, kambasimule bujja, kansimule ekijja, kambasiime bupya, mu bwalumu obwandera, bwe bw'omwoyo obwandera, lumu nde, lumu munda era yende, nda nde, ndi, ndo ndu, byonna bigambo ebikwata ku maanyi ag'omunda. Nsimaasima bbali, kansimule, tikansiime era, kansiime bujja, ekijja lumonde, kansiime bujja obwajjajja obwandera. Kati ekigambo bbali, nsimaasima bbali, olabye nti ali omu naye ng'ali mu bangi nnyo mu bumu, kubanga bwe yali azikirira yazikirira na bangi, bangi abaamuziika, bonna baakaaba, ba bonna bakka nga tumuteekayo ne baba mu ye, ne bamulumirirwa, ne beerumirirwa mu ye. Amaziga ge mwakaaba, mwazigira wamu obufu, ti ensolo ku kizigu kweri, mwazigira wamu mu bufu bwe, mwakaaba amaziga, mwakka ne muba ku kizigu maziga. Tinsimaasima bbali, kansimule ekijja lumonde, nsimaasima bali kubanga mwali bangi abaazikirira naye, kyetuva tubayita. Lumonde oyo abantu baamulwaniranga, ekikata tekyabala, yabalanga emimmonde n'akunkumuka. Ekyo ekikata omufu bwe yabanga w'amaanyi, tumuziise biseera si bya nkuba, yatonnyesanga n'enkuba asobole okubala lumonde. Lumonde oyo nga tumufukirira, baaleetanga ebisanja n'essubi ne babikka amalagala ebiseera bwe byabanga nga bya nkuba ntono asobole okubala. Ng'era bamuwaana n'omuwaana nti ono omufu jjajjaffe abadde musava kubanga mwasimbye lumonde, enkuba n'etonnya, lumonde yabala. Ekijja ne tukifumba ne tukirya, obwajjajja ne tubulya. Mulaba abazzukulu nga bakayanira, kyandanda omugenyi agenda wa, kyandanda omugenyi agenda wa nga talidde na ku mmere, kyandanda omugenyi agenda, nga tukwata jjajjaffe oyo ne tumuddusa ne batuwa ssente, omugenyi tagenda, omugenyi ajja genda, nga tumuziika. Kakati ekigambo kiri nti nsimaasima bbali, nsiima bali, kubanga ye yalina bangi be yali alera mu bw'omwoyo bwe, yali awaniridde abaana, yali awaniridde abooluganda, mikwano gye ku kyalo be yayambanga, baali bangi mu bumu mu bw'omwoyo bwe be yali ayagala. Kale yazikirira nabo mu bumu. Abantu bangi muli wano ng'emyoyo gyammwe gyazikirira ne bannammwe. Waliwo eyali akuleze mu mwoyo yafa, ennaku ekuluma kwe kujeera. Kati bakuyita okulya ekijja lumonde, akomewo muggwe era akuwanirire, oba weezikulule mu ye oddemu okuyimirira ng'okwatiddwa amaanyi g'abafu. Nsimaasima bbali, nsiimasiima bali, kubanga nkugambye nti mu mwoyo gwe yalina bangi naye nga bali bumu be yali awaniridde. Kyova olaba nti omukulu ayinza okufa n'afa n'ensi, ensi eyo n'egwa yonna. Nsobola okufa Bukalamuli kanneegerezeeko, n'enfa n'amagezi gano gonna agabadde gayambye ensi. Katonda bw'aba ntutumudde ku nsi, n'enfa n'amagezi, ensi eyo n'egwa, kubanga nali njuba eyali emulisizza. Tebaakola mikolo kukomyawo njuba eyo mu bbo, eryo eggwanga ne ligwa kuba terikyalina magezi. Amawanga agalina amagezi ne gakulaakulana
kubanga temwakola mikolo ku kabaka oyo, temwakola mikolo ku jjajja oyo omukulu, temwakola mukolo ku muntu oyo eyali abaweereddwa. Ebyo mwabisuula, enjuba n'ezikirira, ne munoonya okuddamu okufuna omuntu alimu obwakatonda, kubanga katonda oyo bw'afudde ebbala temumuzikuludde, temwezikuludde mu bwakatonda obwo kukola mukolo ogwo. Olabye omuntu bw'afa n'afiiramu abantu bangi, nsobola okufa n'enfa n'eggwanga lino lyonna, mwe ne musigala nga muvuga emmotoka naye ng'eggwanga nafa nalyo byonna. Emyaka gigenda okwetooloola 2, 3, 4, 5 nga lyagwa dda. Kubanga nali ndireze nina obulumi bw'Obuganda, nnumirirwa Obuganda, ndeze abantu millions mu nze, nfudde nabo, kuba bonna mbadde mbalumirirwa nga bali ku mutima gwange, mbawaniridde. Kakati nsimasima bali, nsiima bali bangi mu ono gwe tuziise. Yazikirira na bangi kubanga yaziikibwa bangi, buli omu n'ayiwayo ettaka. Kyova olaba nti ffe abamu abantu abakulu, abalangira ab'edda, tetuziika, tuba tukyawaniridde obulamu, kati ate tetugenda mu kuziika, kuzikiriza bulamu bwaffe. Okategedde lwaki abamu tetuziika? Si bitambo nti binninnya abantu, nina omulimu gwempaniridde, sizikirira na bafu. Kati egyo emyezi 4 bwe ginaawerera, oluusi omufu wa mukwano, oluusi abadde tamanyi njagadde kuziikirako gundi, nenzikirira wano, nenzikirira wali, nenzikirira wali, ogenda okukyanga enjuba ogizikizza, kuba bunaku ogiziika. Kaakati nno munnange, n'okuziika mbaga ey'abalonde, naye ebyalo ne muggwaayo mugende muziike. Abaziika mbaga ey'abaki? Ey'abalondemu. Kakati ogenda kweziika bwe balituuka okujja okulya ekijja lumonde ng'ate tosobola kwejja mu kuzikirira kuli kwagenda okuziika. Olabye n'okuziika kati bwe mwakufuula ebinyumo, temukyamanyi na makulu ga kuziika. Abafumu baleke baziike bafu bannaabwe ababavunaanyizibwako, mulekerawo genda nga muziikaziika bye mutategeera. Mugende musuze. Ekyo kirunduza nakyongerako nakyogera, ekyokusuza, okukaaba, okugumya, biki ebyo byonna. Naye olabye ti nno nze simala gaziika, ate ngende nga nzikirira. Kale nno kyetuva tuyita abantu abaali bazikirira naye abaaziika nti ono azuukidde mu myezi 4 aziikuddwayo, ne tulya ebijja lumonde. Bali abaali abangi be yazikirira nabo bonna n'abazza, omukisa ne gukomawo, amaanyi ne gakomawo. Abadde jjajja gwe tusinza mu malaalo takyalimu, jjajja yeffe, jjajja yenze omulamu. Okategedde, guli omubiri gwange oba guli omubiri gw'oli ne guwummula mirembe, kuba kati nze nninnye mu bigere okubitwala mu maaso. Nze jjajja omukulu, kye nakugamba emabega nti emyaka gye nnina ndi mukulu nnyo. Kitange ayimiriza obulamu ne mbwongerayo, jjajja ayimiriza obulamu ne mbwongerayo. Obanga obulamu buno tubutambuza emyaka 80 ng'ensi yakatandika, ono n'ayimirira, oyagala kuŋŋamba nti ensi eri ku myaka 80? Nze nnyongereza ku egyo 80 kwembalira ogumu gwange, n'empeza 7, n'oli ku 7 kwabalira ogumu, naye eno 7 bw'ogigatta ku kiri 80 giri 150. Kakati egyo 150 gyetikkiddwa oba ono aliwo gyayimiriddemu. Kyenva nkugamba nti nina emyaka obukadde n'obukadde ginnemera nawo okubala. Tinsinga n'ekitange okuba omukulu. Oga nti ono yeegulumiza Katonda, kubanga nze nnyongerayo omwana n'ekitanga atajja kunneeyubuliramu mu bw'omwana akomewa nninnyeko ate atwale ensi mu maaso oba eggulu lye mu maaso. Kale baga nti Katonda ate ye mukulu, ti nze muto ate nze mukulu. Munne yetegeera ebigambo bino, Katonda ti ate ye muto ate ye mukulu. Kale laba nzazze kati jjajja ow'enva emyaka 10 giweze oba 80,
nze akazzukulu jjajja afudde ne taata afudde, nze omwana ate nange nina omwana, kati nze ntwala obulamu ebiseera mu maaso ebyatandikedde emyaka emingi, kyokka naye ajja kweyubula akomewo. Kakati olabye nti omuto nze nyimiridde mu bukulu buli, nze nyimiridde mu magulu gali, mu bukulu buli, obugulu buli nze mbuyimiriddemu, nze nyimiridde mu biseera ebyo, nze ntambuza ebigere okubitwala mu maaso ebiseera, kyekinfuula omukulu. Naye nyimiridde mu myaka mingi nnyo 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 butabalika, negamba ndi mukulu, nkula tinsize n'ekitanga obukulu. Temuzannyiranga ku mwoyo nga gumanyi bye gwogera ng'ate bya mazima era nga gubiri. Kyoli kyoyogera era kyoli kyoli, kyoli kyoli, kyoli kyoli, kyoli kyoliba, kyoli kyabba. Ani yaba mu ggwe? Ani gwe waddiramu? Ani gwe waddiramu? Mwebale nnyo abategedde ensonga eyo, mubeere bulungi. Ani gwe? Kakati mutegedde ffe abalandira abakulu, abalandiza ensonga era abalangirira. Ffe mulandira ogulandiza ensonga era ffe abalangirira ebiseera bwe binaaba mu maaso n'ebiseera bwe biri, kubanga abantu babeera mu biseera, beebisse mu biseera bino, bali mu biseera beebisse, tebamanyi kirina mu biseera bino. N'ebyayita nti ebiro ebyabayitaba, n'ebiro ebyabayitaba tebabimanyi, kubanga okuddakwo obukkiro bwo buba bukuyitabye. Amadda go okuddako ku nsi, ebiro ebiyise biyise ggwe, bwe bikweyitiddemu ne bikwetabamu, ne bikwetaba mu bulamu, ti ebiro byo byakuyitaba ojjoobe, naye tomanyi na kiro bwe kyakuyitaba. Kale nno ffe tugaana okuziika olw'ensonga ezo. Nkaaba, kakati bwe nkaaba ka ba oli tumussa wansi ka ba. Kakati nze ndeka omwoyo gwange nti sikaabira bafu, kubanga mmanyi nti balamu mu nze. Wabula ng'obulya mmere buno obuto oba obutamanya, oluusi n'okaaba oba n'enkaaba. Olaba bwe nkwawulira buli obukulu obutakaabira bafa, ate ne nkulaga obuto nti oluusi n'okaaba ng'omubiri. Kye kigaana abakulu nti Kabaka oba abalangira abakulu tetugenda mu kuziika, kubanga bwe nnaaziika nzikiriza obulamu, ng'ate obulamu bwange buwaniridde bangi, buwaniridde enjuba. Kati sizikiriza njuba mw'oli gwe tuziika, tumuzikiriza kubanga omukka takyasobola kussa, tumuzikiriza nga tumufugika era nga tumusigika mu ttaka, nga tumuziika tumusiga mu ttaka asobole okumeramu obulamu, n'amerera mu lumonde oyo gwe njogeddeko waggulu awo. Kakati bwe mba nga nnina enjuba eyaka mu nze, kyekitangaala kye nnina, ate nkizikirize, sikizikiriza, kyekiŋŋaana okuziika. Abavunaanyizibwa ku eyo nti abafu, abavunaanyizibwa ku oyo, abavunaanyizibwa ku oyo be bavunaanyizibwa ku oyo be bafu banne,
abagenda omugabanako bamuziike. Timulekenga abafu baziike bafu bannaabwe. Ebigambo bino tuba twabyogera mu myaka mingi. Nze omu abadde Nazareesi mu bwa Yesu buli. Nze omu abadde mu bwa Sulemaani, kubanga mbadde bumu mu bannabbi bonna. Ekyo naawe bw'olyetegeera bw'otyo, Sulemaani ye yali mu nze, Sulemaani yali mu ye, Sulemaani yali mu Isa, kubanga baali bumu. Abantu abamanyi obw'omwoyo baba bumu. Nsobola okufuga wano ne nkulemberawo, nga nkulembedde ne mu Egypt, nga nze ndi mu Argentina, nga nze ndi e Mali mu Algeria, wonna nga nze nfuga ogu, naye nga ntudde wano kubanga nfugira mu bumu. Olwo n'atudde e Mali, n'atudde e China, nga naye yafuga wano. Bwe bumu tufugira oba tukulemberera mu bumu. Kati enjuba tugyewaza abo abagimulisizza abakulu okgenda okuzikirira n'okukaaba akke abe n'oli, kubanga okomawo ng'omubiri naye ng'omwoyo gusigadde gwerumirizza, gwezzizza mw'oli, kubanga osse n'oba okaabye kaba, osse n'oba mu ye kimu, ate ne weeziika n'oziika. Eno bw'okaaba bwokka bw'oba mu ye ate bw'oziika. Kale kikendeeza amasannyalaze, amasa ag'ennya agazze mu ggwe masannyalaze, amasa ana agazze mu ggwe masannyalaze. Nti amasa ana amasannya amasa ennya agalaze era agalagirira ensi, ageeraze ku nsi ne gazzaawo okukkaanya gazikirira. Enju mwe tuba ey'obumu, njuba eba ezikirira. Kale nno tugaana okuziika olw'ensonga eyo, era tugaana okukaabira abafu olw'ensonga eyo. Omufu gwe sirijja mu bwalumu obwa Ndera, nze simuziika. Kale kati lowooza omwoyo gwo ogukasukidde abafu bameka, era bali abantu ne bakukungula ne bakulya, kuba gwe naawe wazikirira n'oli. Kyokka ate bwe batuuse, kuba wagenda n'okaaba ate n'oziika, bwe batuuse okumuziikula ate togenze eyo mu kweyabya, mu kweyabya mu lumbe olubadde lwamulya, naye wakaaba era waziika. Kati batuuse okuzikulula obugagga obwo bubadde bugenze n'amaanyi n'enjuba z'abadde azikiridde nazo, babizikulule bikomewo, babisimeyo bikomewo, bisiimwe, biramusibwe mu bulamu, ate ggwe toliiyo. Baga nti emizimu gyakuwamba, kutambulira mu mizimu, mukaaba muziika. Olabye, kyokka ate togenze kweyazikayo bulamu bwo kwezikulula, togenze kwejjulula. Kale nno kyekijjulo kye tufumba ekya Lumonde wali mu bye nayogedde, era nga twejjulula mu kufa kw'oyo. Olwo nno ebyenfuna ne tuddamu ne twefuna okuva mu bufu mwe tubadde. Kale nno abooluganda, ebigambo bino byogerwa bajjajjammwe abakulu, nga nze omu ku bo, n'abalala gye bali, abalala bakyazimba madaala gaabwe nga naye bajjajja, naye nga tebannaba kwejjukira bulungi obukulu bwabwe. Abooluganda, ndi jjajja omukulu, mu bw'amayembe mpitibwa Lubowa Kinvinvi.
obw'omusambwa, omulambulukufu, omusambwa, nsamba, ndi lambu, bye bigambo by'ennambulula. Luboowa nti naboyerwamu bingi nti olwo olulyo lw'oboowa. Gye luboowa ate mulimu n'okubowa. Nnyina ennya, nnyina byonna, nnyina wa byonna, azaala byonna. Kye kitundu eky'okuzzibwa kye nnagiramu okuzzaawo byonna bizaalibwe ku nsi bizzibwe ku nsi. Anti okuzaalibwa kwe kuzaawulwa, kwe kuzaala era kwe kwaza. Kye kimpitisa mayanja, kwanjuluza bintu ebyo, kwanjuluza mukeeka gwa ssebo. Mukeeka mukke eka wammwe, eka esooka ali mu ggwe mundaayo. Nyanjuluze obukkiro bw'eka, nyanjuluze omukeeka gwa kitange, nyanjuluze obumu bwa kitange ewamu n'ennyange. Bwe bw'amayanja obwanjadde buli wamu era bwe bukyala. Nkisa obukyala munda n'endabisa obusajja kungulu. Ndi mu kufa okw'omukaaga ate nzuukire mu musanvu. Ndi mu kuvunaanyizibwa ku nsonga y'omukaaga era ne bannange bangi bali mu kufa kuva mu kitundu ekyo, ate kufaayo mu kitundu ekyo kukizzukuza, kukizza mu bukulu era kukizzuukiriramu. Emmamba erabise nnyo olwaleero n'olugave n'engabi mu kitundu ekyo, so n'abalala mu myanjo egitali gimu. Kale nno bye bintu ebiriko. Bwe tugamba nti tugenda mu kitundu ewaagwira omusanvu, munaye tugenda mu luggya lwa jjajjaffe omukulu okwezikulula n'okwanjuluza ensonga y'omusanvu gye tugendamu. Mba nnyongera kweyaza, naawe bw'otyo tuba twongera okweyaza ku nsi era okweyanjulukusa. Okweyanjulukusa nga twewa olukusa nga kitaffe bwe yatutuma. Omutonzi kitaffe ajja n'aseeseetula ensozi mu bumu obw'omwana, mu bumu obwa nnyaffe, ne zitamanya nti bali mu ziseeseetula. Mufunye omukisa ab'omulundi guno okulaba ku bajjajjammwe abakulu ab'edda. Azze omusuubize, oli bajjajjaffe bali ab'edda gwe baalanga nti ne bajjajjaffe ab'edda ate baalina jjajjaabwe abaddiramu mu bulamu, gwe balanga oyo gwe babala era gwe babalanga okuzzaawo oyo gwe basuubira. Ye musu ababbira ku byama, ye musuubize. Kale nno bye bigambo bino kati tuddayo mu kitundu ate okuyimusa ekitundu ekirala. Tuddayo mu kitundu kyekaabalungi gye tubadde nga twogera, eka ewaali waagwa obulemu, tikanna bulemu. Tusobole okuzzaawo amaanyi gano okumanya era tusobole okwekuumira mu nnya n'okuzzaawo ennya. Ensonga eyo bassebo ne bannyabo, munsonyiwa okuwanvuya audio oba okutwala kadde, naye mbadde njagala okuggumiza ekijja Lumonde.
n'ensonga y'okuziika n'okuziikula ensonga y'ekijja lumonde, ng'ebigambo ebyo njagala mubitegeere bulungi era mbannyonnyodde lwaki tetuziika, lwaki tewaali ziise kugenda ng'ozikirira wano ozikirira wali ozikirira wano ozikirira wali okaabira wano okaabira wali ogenda okka n'oba kabba okaaba. Mubeere bulungi. Ngenda ne ŋŋamba nti mubeere bulungi ate ne mbeera nga mbasoyaasoya ebirala anti omwoyo aba ayogera mu nze. Kale nno abooluganda ffe bwe tutyo bwe tutembwa, tuli mutatembwa wabula twetemba ffekka, twetemba ffekka oba neetemba nzekka. Njogera mu kutegeera, mu kwetegereza bino, njogera mu kutegeera tutuwe amagezi era mu kwegerera bino nga neeyogerera. Lubaale omulamu yeeyogerera, mbeera mu kwegerera nti tuwe amagezi, tugerere ku magezi twegerere mu ggwe, nga ggwe weegerera mu ffe. Tinneeyogerera, mbeera mu kwetengerera, mu kwetegeerera era ne neetemba, ne neeta nemba mu nze, mbeera mu kwemaanya, mbeera mu kwemaanya nga neemaanya ensonga zino bwe nzibawa kubanga neemanyi ki kyendi ne kyennali ne kyendiba. Ndiba mu buli muntu yenna kubanga buli muntu mwagaagalamu ne mutuulamu, buli muntu mba naye mu bumu. Gw'ontuulamu nkuggulidde ne neggula gy'oli, ommanye naawe ommaanye mu ggwe, ontegeere naawe onneetegereze mu ggwe, weeyogerere neeyogerere mu ggwe, naye weeyogerere mu nze mu bumu. Byebigambo bino bwegamba nti ndi jjajja omukulu mba ntegeeza ekyo. Kale mbeera mu kwetemba nenjogera nga ntegeera, nga sirinnyiddwako bufu buvunaanyizibwa, nga sirina nvunaana wabula nga neevunaanyizibwako. Bukalamuli, omumuli ogumulisa ebintu bino, ndi ttaala ya kitange, ndi njuba mu bwakayuba mukuukulu. Enjuba si yeesembayo mu bw'omubiri, naye tulina akayuba akakulu, kanyoomwa naye nga ke kakulu, anti ke kato, akalinnya mu bigere bya taata era mu bigere bya jjajja okubitwala mu maaso ne kabeera akakulu kubanga kalinnye ku myaka waggulu, kagyetisse mu bumu, kagirinnyeeko waggulu ne wansi. Kale nno abooluganda, kiseera kya kumanya na kutegeera. Mu bw'omuzimu mpitibwa gaasaaka, ge gattula saaka, nze saaka, saaka gaasaaka. Titewali kitange tewali nze, naawe bw'otyo bw'oli mu bumu, naye ggwe ondaba nga nze yakweyawulako, nze n'ondaba ng'ow'enjawulo ku ggwe kubanga ogaanye okukwatagana nange. Sikikuvunaana, sikikukaka, okwesalirawo kukwo mu ggwe. Kyakubikkulirwa omwoyo wa Katonda waba takibikkudde tosobola kukiraba. Kyekisa tikyamukisa, kyekisa tekirabwa buli omu era tekifunwa buli omu. Kyenva sikikuvunaana nze nga nze, obuvune buli mu ggwe.
okubwejjanjaba n'okubwevumulako. Weevume gwe wekka na wekka era weevumulekekko. Ontegedde? Oyogera n'omulongo Kato Mayanja. Nazaalibwa neegalise. Omwana abalenzi beevuunika naye nazaalibwa neegalise nga nsoosezza bigere ne ntunula mu nda ya nnyabo. Mwana omulenzi tatunula mu nnyina, bamuzaala yeevuunise, naye nze nazaalibwa neegalise. Ndi mukazi nti ndi mugazi, ndi mukazi, ndi mukazi nnyo mu nsi eno ate ndi mukazi mu busajja, ndi musajja mu bukazi. Nazaalibwa neegalise nga ntunudde waggulu, tebannimba bintu bya njuba, ekyo kyendi. Omulenzi anoonya muzimu ogwamubulako, anoonya mwezi gwe. Nze najja omwezi ngufunye ng'ate ndi njuba ne nevuunula okunoonya enjuba enkulu, kubanga bwe mba nga nzija ndi njuba ng'omwana omuwala mwezi, ng'abalala beevuunika okunoonya omwezi gwabwe, nze nga najja neevuunudde mu mwezi ng'omwezi gwange nguvuunuddeyo, ng'ate ndi njuba. Ekyantunuza waggulu kunoonya ki ng'ate omuwala yatunula waggulu anoonya enjuba? Kati nze enjuba ekyanneegalisa kyali ki? Kunoonya kayubaamukuukulu ka mukuukulu, era nakafuna kubanga nakalaba mu Bwakamyanso. Ke kantu kali akamyufu ne bwe nkomaawo akatuula awo ewa ssenga Nakasinoola. Bwe ntyo ne nkafuna ne mbeera kaggwa ensonyi, akaggweerako ensamu nnya kaggwa ensonyi. Bwe ntyo ne banfugika ku kitooke mu Bwakityo, ne mbeera kityo omulalu, kityo omulaalo akwata omuggo. Oyo yatulunda kubanga ye yalondwa okuyimirira mu Bwakabaka bwa ssebo ne nnyabo, okubuyimirirawo ne mba omuyima. Memba omuyima eyayimirira mu Bwakabaka. Kato eyatoolerwako ku byonna era atutoolerako. Ekyoto ky'omuyima n'ekyoto ky'Omuganda. Omuganda bwa mwoyo, naye omubiri guyimirira mu bw'omwoyo okuweereza. Ani atayimirira mu Bwakabaka bwa Katonda? Baba banja nti muyimirizeewo Obwakatonda ku nsi, muyimirizeewo Obwakabaka, muyimirizeewo bino, ate ne mwegaana obuyima. Gwe Muganda, gwe muyima, bitandikira mu ggwe ne birabisibwa. Eriyo abayima mu buyima obw'ebweru, naye eriyo obweyimirize bw'amawanga gonna mwe gasinziira. Kiri Buganda, muffe wano we kiri. Obuganda kituddemu obukedi, kituddemu obunyolo, obusoga, Obuganda emirundi ebiri wansi n'ewaggulu 11 Z5 kuba gali amawanga gajjira mu emu obw'omwoyo obusatu.
Wano ne tuba n'obw'omwoyo mu mwoyo n'obw'omwoyo mu mubiri. Y'emu emirundi ebiri n'ebeera 5 kitebe. Obukama bw'amawanga, obukomyawo amawanga, obukama bw'amawanga, obukomyawo amawanga gonna. Kale nno bwe buyinza buno ti emikaaga 3 gimaze okujjula. Emikaaga emeka? Emikaaga 3 gimaze okujjula, yadde egimu gijjula gyekweka. Gy'emikaaga 3 emikago gyo ab'emikago, abanywa ennya abanyaanyi b'emikago, abanyaanyi b'emikago, abanywanyi b'emikago. Emikago 4 abanywanyi ennya, emikaaga 4 gijjudde. Sooka ojjuze 3 egiri ebweru: Bukedi, Bunyoro, Busoga. Gy'emikago gyo gy'emikaaga 666 etukuzibwa. Ye yali yatulya nga twazikirira nayo. Kyokka 6 eyo ky'ekikolo, 7 y'entikko waggulu. 6 guno mu kikolo. Bwe buko ky'ekikolo, bwe buko obwatukwata, bwe butaka, bwe bwettako obutaka, bwe bukugattako ttako, bwe bukugattako obwali bwatukwata. 6 tuli mu kugujjuza mu gumaliriza. Tuzuukuse 7, tuzuukire mu 7, kubanga 7 ezuukira kuva mu 6, kubanga 6 yeera amakulu nti eba nnakazadde. Ly'ekkubo mwe tuyitira okujja 6. 6. Kakati olabye emikago giri 3 nga naawe olina omukago gwo ogw'omunda mu Buganda. Gwe mukago gwoleka ku kitooke omwana gw'ojja naye. Ogulabye bwe guzzeeyo ku nnya eminywanyi gy'emikago, banywanyi abanywa nnyaanya enywi nnyo, abanywa abanyaanyi b'emikago. Ennya gy'emikago giri 4. Ogirabye? Ezo si zaabiri mu ennya. Eminywanyi gy'emikago oba emikago 3 gikoze 18. Ye 9, kubanga 18 emu ne8 9 butukuvu. Naye 18 giba emyenda 2, ogw'omunda n'ogw'okungulu. Kakati olabye ekyo? Kakati bwe tuvaawo, bwe twongerako ogwokuna ogugwo ogw'omunda gw'otadde ku kitooke, ezo teziri 24. 24 olabye bwezzeeyo mu 6, 2 ne 4 6 bwe bumu mu bw'omukago. Kati naawe gattako 6, yeggwe mu bw'omubiri mujjulize 6. 7 oli yeew'omwoyo. Kati 6 bw'ogugattako siga 3. 3 ge masiga 3. Ti omwezi guweddeko guzingiddwako. 7 eri n'ekomerawo mu 1 okutandika omwezi omulala, oba mu 3 mu 1. 3 mu 1 n'ekola 4. Twalaba 4 bw'eddayo mu 1 kubanga 4 ebeera 10, tisa bwe ziba 4 ziba 10, 10 ebeera 1, 0 n'emu ebeera 1. Nti n'ennya eri mu kukkaanya, bwe tukkaanya tukola bumu, n'ennya ebeera 1. Okategedde? Kati obw'omwoyo ne bulyoka bufuga. 6 guli mu kufa. Ekiro ekyakeesezza olunaku oluzibye leero zibadde ziyingira essaawa 10, ne nkwata omwoyo gwange, obulamu bwange mu bw'omwoyo mu kussa kimu, ne mbukwata mbuzikirize.
ne nzikwata omumiro paka omukka lwe ngugasse ne nzibulukka mu bulamu obulala. Amakulu nti obulamu mu mukaaga bumaze okukkirizibwa kubanga nzikirizza obulamu bwange mu ggulu ery'omukaaga. Mbadde ndina wano njogera ne bitandika okukomawo vision n'eddoboozi. Ntandise okuddamu okweraba firimu yange gye nnabadde ndimu nga ndaba. Ti nzikirizza eggulu ery'omukaaga mu bulamu bwange. Nayogera ennaku ezo nti nayingidde P6 naye nga ndaba ngimanyi. Ng'era ŋŋenda kuyisa mukka mu kisero nga n'abasomesa tebagenda kukkiriza nga kunsomesa, kuba bagenda kunsomesa ebigambo ng'ate nabisoma bwe mbawa ebibuuzo. Era wabadde omukwano gwange yankubidde ejjo essimu, mugezi nnyo. Kale olumu bw'aba ayogera ate nze nkeereza ku magezi, naye obwedda nsomesa bye nasoma edda kye nayogera wano. Kale mu kiro ekyo nsobodde okuzikiriza eggulu ery'omukaaga, nti eggulu ery'omukaaga likkiriziddwa. Nzikirizza obulamu bwange ku ggulu ery'omukaaga, nti ne mukaaga mwe tubadde twafiira mu bwekikolo, mu kibi ekinene, ekibi ekibadde kyatukwata mu bwakabina, mu kibi ekibiina n'obubiina obubadde bukolebwa okuzikiriza obulamu, bwe bwetowaza ababi mu bibiina byabwe bye bagenda bakola. Kati tuwulira ekibiina, simanyi ekibiina UPC kye kyakola kino, ebibiina bwe biti, nti n'ekibi mu buna akabina ekibiina, nti n'ekibi kiddamu ne kyegayirira abakola obubi muddeyo okwetowaliza Katonda, musonyiyibwe nammwe musaanire mu bulungi. Ekibadde ekibiina ekibi mu buna nakyo kikkirizibwe mu bulungi, nti kiddemu kiweereze obulamu. Nti n'ababadde ababi sajja bbiri woomera mu ngabo baddemu okuweereza abooluganda. Kale nzikirizza obulamu obwo ku mutendera ogw'omukaaga, kati nga bugenda kuzuukira ku mutendera ogw'omusanvu. Ekyo kye kiriwo olugave lumaze okuzikirizibwa mu mukaaga. Emmamba emaze okuzikirizibwa. Tuli mu mafuula gennyini ag'ensonga enkulu ge tuli mu kuzzaawo. Kanzije ge tuli mu kuzzaawo. N'olw'ensonga eyo, amakyusa ago ge muwulira nga ensi ekyusibwa okuva gy'ebadde yagwa okuddayo waggulu gye yali etuula mu Jupiter, njuba, jubiri, munnange kye kitundu ekiri mu kutambula. Bwe ŋŋamba nti nzikirizza eggulu lyange ku mutendera ogw'omukaaga, bino ndi practical nabyo, sisoma bisome wabula mbikola kubanga nabiragirwa oyo afuga bonna, bumu omutonzi omukulu. Ndi kyendi, oyo yali munze okukola bino. Kale mu kussa ekimu, sisoma bisome wabula mbiri kubanga mbikola mu ye nga bw'aba ayagadde nga ntuddemu n'antuma. Nzikiriza eggulu ery'omukaaga obulamu, ne njasa eggulu eryo obulamu ne mbuzikiriza, nti nzikiriza eggulu ery'omukaaga. Liba litukuziddwa ne liddamu okukkirizibwa okuleera omusanvu. Ate mba neezikiriza ku ggulu eryo nsobole okuzuukusa ery'omusanvu. Ekyo kirabiseeko era kiri mu kutambula. Gye gimu ku mirimu gye tugendamu okuggulawo eggulu eryo ery'omusanvu, lisaasaane bonna, lisaanire wonna. Obumu obwo
busobole okuyimirira. Ndi mu kwebaka mu ggulu ery'omukaaga, ndi mu kweba nzike, ndi mu kwebaka kubanga twali twazikirira n'amaanyi gano nga twebaka nago, kubanga temwagala tukolako nnono zaffe enkulu, wabula mutukolako bikolwa bya bulogo mpu tetuddanga. Mbu mmwe mubeerewo muyimirire kwani? Bwe nvaawo nze nkufissiza obulamu, ye nfissi nti nfisse, nfudde nkufissiriza obulamu. Kati toyagala nzire mbeere nawo. Bwe nnaakisa obulamu n'obufu obw'okuviira ne mbukisa, gw'ogenda kuyimirira wa? Kale tukomawo ne tuzuukira ate ne tuzuukiza ne bannaffe ne tuzuukusa, ne tuzuukusa ne bannaffe bazuukuke nti muzuukire, ne tubagolokosa nti mulokoke, mugolokoke, muyake, muya. Mubeere mu nsonga zino nga musobola okuzitegeera n'okuzitambuliramu n'okuzeekuumiramu. Kale kitundu kya 7 ggulu libindabinda okuzuukuka okuddamu okubulisa ensi. Tulabe abaatuula we batatuula, tulabe abaayita we batateekwa kuyita, tulabe abantu abatta bannaabwe. Byonna bigenda kulabisibwa. Kale abooluganda mutegeere ensonga zino era mumanye ensonga zino kubanga muzimanyisiddwa. Kugambye ndi mu kuva mu ggulu ery'omukaaga nti ndi mu kufa mu ggulu ery'omukaaga ninnye mu ly'omusanvu. Ndi mu kuva mu ggulu ery'omukaaga, ndi mu kufa mu ggulu ery'omukaaga, ndi mu kukisa obulamu bwange mu ggulu ery'omukaaga, nzikiriza obulamu bwange mu ggulu ery'omukaaga, ne gamba nti obudde bubadde bukya, mbadde mu kufa. Emisambwa mingi n'amayembe, nakati ndi mu biraba wano, njogera mbiraba, biri mu kukaaba kubanga buli ggulu ly'ovaako eriyo b'obadde owaniridde abakaaba ne bagamba nti ketukke tube naawe, ffe tugenda naawe. Bakukaabira babbulukke mu ggwe. Abamu ne bagamba nti temunkaabira, mwe musigale eyo. Abalala ne bakkaabira ne bagamba nti abankaabira mujje tugende. Abalala temunkaabira, temusaanidde kunkaabira. Abamu musanyuke kubanga awo we muli mulabanga nze abaviiridde, naye mbakakasa nja kusinziira wano ku ly'omusanvu mbakulemberere ne kwago ge muliko, kubanga bwe saagalinnyako tegaabaawo. Nga bw'ekitiibwa kubanga gampaniridde mwe nalinnyira mannya gange ge nalinnyako. Kale bwe ŋŋamba nti ndi mu kufa mu ggulu ery'omukaaga, ndi mu kuva mu ggulu ery'omukaaga kwe kufa. Ndi mu kufa mu ggulu ery'omukaaga, ndi mu kuva mu ggulu ery'omukaaga, ninnye mu ly'omusanvu, ŋŋenda mu linnya ery'omusanvu. Lyessa 7, lyessa lyenvaamu, lyessa buli omu anoonya essa. Oli wassaaki? Oli ku ssa lyakumeka? 7 yassaawo amasa gonna ne yeewanirira mu masa ago. Lyessa ery'omusanvu, eryo lyessa ery'obusuuti, lyessa erituta busuuti. 6 kooti gwe musango. Ku ssaawa 6 mugenderere ez'emisana
enjuba weeyimirira wakati okusala amazima, mwe muli omulamuzi Nadduli Kibaale, mwe muli omulamuzi Ssenjala ab'empeewo, mwe namulira nze naawe n'oli mu bumu, mwe tusalirawo okuva mu kooti tudde mu ssuuti, bwe busu gwe musanvu lyessa buli omu lyanoonya okutuukako. Tugenda kuggulawo omusanvu, tugenda mu ssa eri omusanvu, tugenda kussaawo omusanvu lyessa. Kati tuli mu kufuluma omukaaga, tuli mu kufa mu mukaaga. Ekiro wabaddewo okuzirika, ndi mu kuzirika nzira eka ku musanvu, nzirise nzira eka ku musanvu, ate bwe nzirise nfudde ne nzuukira ne nzira eka ate ne balaba nga nzeemu okuzirika. Nzirise nenva mu mukaaga nenfa, nzirise nzize eka nenfa mu mukaaga, nenva mu mukaaga nenzuukira nenzika eka. Kwe kuzirika era kwe kufa. Ngezaako batemera mu bigambo ebyo, waliwo ampadde ekirooto kye yandooseeko ng'ate nange bye mbaddeko. Bw'atyo n'obwa kitaffe buzuukidde, n'obw'omwoyo omutukuvu buzuukidde, obwa maama buzuukidde, buzze eka. Kale tusaba abanaaba mu malamaga ago n'ensonga ezo, Omukama abawe omukisa. Naye tuli mu kiseera kya kufa. Munnange ffe bwe tutyo bwe tujja tufa, okwata obulamu n'obuzikiriza ne weesaanyaawo, n'osaanawo mu mukaaga, n'osaana wonna. Ekikolo nakyo ne kiddawo mu mukaaga, anti wansi tuba mukaaga, bwe twevuunula waggulu 9. Mwebale nnyo bassebo ne bannyabo, Omukama awaawo omukisa n'amagezi nga muwuliza odiyo zino ate muzitegeere.